eggwanga Uganda lirimu abasajja abaamira ejjiiko era nga mu basajja bano mwe muli omusajja amanyiddwa nga General Yoweri Tibuhaburwa Museveni. General Yoweri Tibuhaburwa Museveni avuddeyo n'abanga akuba ebituli mu Kabaka wa Buganda bw'amugambye nti ensonga za Federo zeesonyiwe. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumira ku mukutu, omukutu ogwewaayo okuba nga tukuwa amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga tugamba gw'omupya subscribinga onyige n'akadde osobole okuba nga updates zonna ozifuna bulungi nnyo obe nga tosubwa kintu kyonna. Wulira, omukulu General Yoweri Tibuhaburwa Museveni avuddeyo n'abanga asazaamu essuubi ly'Abaganda okuba nga bafuna Federo. Owulira, for most of the post-independence time, Buganda has pushed for a federal system of government that would grant the kingdom and other tribe-based provinces semi-autonomous status. In the 28th coronation anniversary speech at the end of July 2021, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi said, Mengo was frustrated by the delay of Federo and other Buganda demands, but would not give up on their push through dialogue with the central government. Owulira, Kabaka mu majaguza ge aga 28 yavaayo n'abaako ensonga z'ayogera ku Federo n'agamba nti ye nga ye bamufrustratinga bamalamu nnyo amaanyi abantu bano aba central government olw'ensonga nti badilayinze nnyo federal system of which kuva dda bazze bagyogerako bazze bagibanja naye central government yo si byeriko n'ebintu ebirala bye bazze basaba central government. Naye omukulu Kabaka bambi yavaayo n'ateekawo embeera n'agamba nti bo tebagenda zikiza okuggyako bajja kuteeseganya ne central government basobole okuba nga babaako kye batuukako. Owulira, naye ate ye General Yoweri Tibuhaburwa Museveni yabagambye nti ebyo byonna bye muzze mugamba nti ate Federo mu buli province ebeere independent ebintu webityo ye nga yetabikiririzaamu era n'abisamba n'abiteeka eri. Wow, ekintu ekyo simanyi Kabaka tannaddamu response yonna naye tulinze tulabe. Museveni wondered why Buganda had neglected honest advice from Benedicto Kiwanuka when he told them that even then, UN the 1960s, there was no chance of Federo. The president noted that instead of carefully considering Kiwanuka's advice, Mengo has accused him of betrayal. So, the NRM chairman also urged that Milton Obote was not honest about his pledge to grant Mengo Federo, that Obote was well aware that the British colonial government had rejected Mengo's federal push and this was reflected in the constitution. Consequently, even the federal autonomy Mengo won in 1962 was pseudo. For example, it didn't solve the lost counties question. A referendum conducted in 1994 saw Buyaga and Bugangaizi to Bunyoro to the disappointment of Uganda, whose UPC Kabaka alliance. So Museveni agezaako okuleeta history ow'ensonga zino n'agamba nti olaba British tebagibawa. Waliwo ne muganda munnaabwe Benedicto Kiwanuka yabagamba nti yo system bagyesonyiwe. So ebintu bingi nnyo naye nga ye nga Museveni yagidashinze out n'agamba nti ensonga ya Federo eno yadde mugibanjiza ebbanga ddene musooke mugyesonyiwemukko. Kale ku Prejan Media naawe osobola tuwa endowooza yo n'otubulira engeri gy'olowoozaamu ekintu kino.